Essula 14. Awo bwe waali wakyabulayo ennaku 2 embaga y'Okuyitako n'emigaati egitazimbulukuswa etuuke, bakabona abakulu n'abawandiisi ne basala amagezi bwe banaamukwata mu lukwe n'okumutta. Kubanga baagamba nti si ku lunaku lwa mbaga, mpozi waleme okubaawo akeegugungo mu bantu. Awo bwe yali mu Besaniya mu nnyumba ya Simooni omugenge, ng'atudde ku mmere, omukazi eyalina eccupa ey'amafuta ag'omugavu ogw'omuwendo omungi ennyo n'ajja, n'ayasa eccupa, amafuta n'agafuka ku mutwe gwe. Naye waaliwo mu bo abamu abaasunguwala nga bagamba nti, amafuta gafudde ki bwe gatyo? Kubanga amafuta gano bandiyinzizza okugatundamu eddinaali 300 n'okusingawo n'okugabira abaavu. Ne bamwemulugunyiza. Naye Yesu n'agamba nti, mumuleke, mumunakuwaliza ki? Ankoledde ekikolwa ekirungi. Kubanga abaavu be muli nabo bulijjo, na buli lwe mwagala muyinza okubakola obulungi. Naye nze temuli nange bulijjo. Akoze nga bw'ayinzizza, asoose okufuka amafuta ku mubiri gwange nga bukyali okunziika. Mazima mbagamba nti enjiri buli gy'eneebuulirwanga mu nsi zonna, n'ekyo omukazi ono ky'akoze kinaayogerwangako okumujjukira. Awo Yuda Isukaliyoti eyali omu ku 12 n'agenda eri bakabona abakulu okumuwaayo gye bali. Awo bwe baawulira ne basanyuka ne basuubiza okumuwa effeeza, n'asala amagezi bw'anaalaba ebbanga okumuwaayo. Awo ku lunaku olwasooka olw'emigaati egitazimbulukuswa lwe batta Okuyitako, abayigirizwa be ne bamugamba nti, oyagala tugende wa tutegeke gy'onoolira Okuyitako? N'atuma ab'oku bayigirizwa be 2 n'abagamba nti, mugende mu kibuga, anaasisinkana nammwe omusajja nga yeetisse ensuwa y'amazzi, mumugoberere. Yonna yonna mwanaayingira, mugambe nannyini nnyumba nti, omuyigiriza agambye nti, ennyumba eri ludda wa mwe nnaalira Okuyitako n'abayigirizwa bange? Anaabalagayo yennyini ennyumba ennene eya waggulu eyaliriddwa etegekeddwa, mututegekere omwo. Awo abayigirizwa ne bagenda ne bajja ku kibuga, ne balaba nga bwe yabagambye, ne bategeka Okuyitako. Awo bwe bwawungeera n'ajja ne 12. Awo bwe baali batudde ku mmere, Yesu n'agamba nti, mazima mbagamba nti, omu ku mmwe alya nange anandyamu olukwe. Ne batanula okunakuwala n'okumugamba kinnoomu nti, yenze. N'abagamba nti, omu ku 12 akoza nange mu kibya ye wuuyo. Kubanga Omwana w'Omuntu agenda nga bwe kyamuwandiikwako, naye ziri musango omuntu oyo alyamu olukwe Omwana w'Omuntu. Kyandibadde kirungi eri oyo singa teyazaalibwa omuntu oyo. Awo bwe baali balya, n'atoola omugaati, awo bwe yamala okwebaza n'agumenyamu n'abawa, n'agamba nti, mutoole, guno gwe mubiri gwange. N'addira ekikompe, awo bwe yamala okweyanza n'abawa, ne bakinywako bonna. N'abagamba nti, guno gwe musaayi gwange ogw'endagaano oguyiika olw'abangi. Mazima mbagamba nti sirinywa nate ku bibala ku muzabbibu okutuusa ku lunaku luli lwe ndigunywa omuggya mu bwakabaka bwa Katonda. Awo bwe baamala okuyimba oluyimba ne bafuluma, ne bagenda ku lusozi olwa Zeyituuni. Awo Yesu n'abagamba nti, muneesittala mwenna, kubanga kyawandiikibwa nti, ndikuba omusumba n'endiga zirisaasaana. Naye bwe ndimala okuzuukizibwa, ndibakulembera okugenda mu Ggaliraaya. Naye Peetero n'amugamba nti, newaakubadde nga bonna baneesittala, naye si nze. Yesu n'amugamba nti, mazima nkugamba nti, ggwe leero, ekiro kino, enkoko eneeba tennakookolima emirundi 2, ononneegaana emirundi 3. Naye ne yeeyongera nnyo okwogera nti, newaakubadde nga kiŋŋwanira okufiira wamu naawe, siikwegaane n'akatono. Era bonna ne bagamba bwe batyo. Awo ne bajja mu kifo erinnya lyakyo Gesusemaane. N'agamba abayigirizwa be nti, mutuule wano mmale okusaba. N'atwala Peetero ne Yakobo ne Yokaana wamu naye, n'atanula okuwuniikirira n'okweraliikirira ennyo. N'abagamba nti, emmeeme yange eriko ennaku nnyingi zigenda kunzita. Mubeere wano mutunule. N'atambulako katono, n'avunnama, n'asaba, obanga kiyinzika ekiseera kimuyiteko. N'agamba nti, Abba, Kitange, byonna biyinzika gy'oli. Nziyaako ekikompe kino, naye si nga nze bwe njagala, wabula nga ggwe bw'oyagala.
Awo n'ajja n'abasanga nga beebase, n'agamba Peetero nti, Simooni, weebase, tobadde n'amaanyi ag'okutunula n'essaawa emu eti? Mutunule, musabe, muleme okuyingira mu kukemebwa. Omwoyo gwe gwagala, naye omubiri gwe munafu. Nate n'addayo, n'asaba, n'ayogera ebigambo bimu na biri. N'akomawo nate n'abasanga nga beebase, kubanga amaaso gaabwe gaali gakambagga nnyo, so tebaamanya bwe banaamuddamu. N'ajja omulundi ogwokusatu n'abagamba nti, mwebakire ddala kaakano, muwummule. Kinaamala, ekiseera kituuse. Laba, Omwana w'Omuntu aweebwayo mu mikono gy'abalina ebibi. Muyimuke, tugende, laba ndyamu olukwe anaatera okutuuka. Awo amangu ago bwe yali akyayogera, Yuda, omu ku 12, n'ajja n'ekibiina wamu naye abaalina ebitala n'emiggo, nga bava eri bakabona abakulu n'abawandiisi n'abakadde. Era oyo eyamulyamu olukwe yali abawadde akabonero ng'agamba nti, gwe nnaanywegera nga ye wuuyo, mumukwate mumutwale nga mumunywezezza. Awo bwe yatuuka amangu ago n'ajja gy'ali n'agamba nti, Labbi, n'amunywegera nnyo. Ne bamussaako emikono gyabwe ne bamukwata. Naye omu ku abo abaali bayimiridde awo n'asowola ekitala n'atema omuddu wa kabona asinga obukulu n'amusalako okutu. Awo Yesu n'addamu n'abagamba nti, munjigiridde nga bwe muggira omunyazi n'ebitala n'emiggo okunkwata. Buli lunaku nabeeranga nammwe mu yeekaalu nga njigiriza nga temwankwata. Naye kino kikoleddwa ebyawandiikibwa bituukirire. Awo bonna ne bamwabulira ne badduka. Awo omulenzi omu n'amugoberera eyali yeebikkiridde olugoye olw'ekitaani lwokka ku mubiri, ne bamukwata. Naye n'abalekera olugoye olw'ekitaani n'adduka bwereere. Awo ne batwala Yesu eri kabona asinga obukulu, ne bamukuŋŋaanirako bakabona abakulu bonna n'abakadde n'abawandiisi. Awo Peetero n'amugoberera wala okutuuka munda mu luggya lwa kabona asinga obukulu. Yali atudde n'abaweereza ng'ayota omuliro. Awo bakabona abakulu n'ab'omu lukiiko bonna ne banoonyeza Yesu abajulirwa ab'okumussa, so ne batabalaba. Kubanga abaamuwaayiriza eby'obulimba bangi, so n'okuwaayiriza kwabwe tekwali kumu. Awo abamu ne bayimuka ne bamuwaayiriza nga bagamba nti, ffe twamuwulira ng'agamba nti, ndimenya yeekaalu eno eyakolebwa n'emikono, ne mu nnaku 3 ndizimba endala etalikolebwa na mikono. So n'okuwaayiriza kwabwe okwo nakwo tekwali kumu. Awo kabona asinga obukulu n'ayimirira wakati n'abuuza Yesu ng'agamba nti, gwe toyanukula n'akatono, kiki kye bakulumiriza bano? Naye n'asirika busirisi n'atayanukula n'akatono. Nate kabona asinga obukulu n'amugamba nti, gwe Kristo, omwana w'oyo eyeebazibwa? Yesu n'agamba nti, nze nzuuno. Nammwe muliraba Omwana w'Omuntu ng'atudde ku mukono ogwa ddyo ogw'amaanyi ng'ajja n'ebire eby'eggulu. Awo kabona asinga obukulu n'ayuza engoye ze n'agamba nti, twetaagira ki nate abajulirwa? Muwulidde obuvvoozi bwe, mulowooza mutya? Bonna ne bamusalira omusango ng'asaanira okufa. Awo abamu ne batanula okumuwandira amalusu, n'okumubikka mu maaso, n'okumukuba ebikonde, n'okumugamba nti, lagula. Abaweereza ne bamutwala nga bamukuba empi. Awo Peetero bwe yali wansi mu luggya, omu ku bazaana ba kabona asinga obukulu n'ajja. Awo bwe yalaba Peetero ng'ayota omuliro, n'amutunuulira, n'agamba nti, naawe wali n'Omunazaaleesi Yesu. Naye ye ne yeegaana ng'agamba nti, simanyi so sitegeera ky'oyogera. N'agenda ebweru mu kisasi, enkoko n'ekookolima. Awo omuzaana n'amulaba n'atanula nate okubagamba abaali bayimiridde awo nti, ono weewaabwe. Naye ne yeegaana nate. Awo waayitawo ekiseera kitono, abaali bayimiridde awo ne bagamba Peetero nate nti, mazima oli weewaabwe, kubanga oli mu Ggaliraaya. Naye n'atanula okukolima n'okulayira nti, simanyi muntu ono gwe mwogerako. Amangu ago enkoko n'ekookolima omulundi ogwokubiri. Awo Peetero n'ajjukira ekigambo Yesu bwe yamugambye nti, enkoko eneeba tennakookolima mirundi 2, ono nneegaana emirundi 3. Kale bwe yalowooza n'akaaba amaziga.